audio akatambula ku mikutu emitimbagana akateeberezebwa okubaako omuwala omuyimbi Sasha Brighton ng'akaaba. Mwenga bakojja olowooza mukozi omulimu ogumala oba omuwa magezi ki? Well, ebintu bingi bibaawo mu bufumbo. Omanyi mu nsi muno tewali kintu kirungi nga tekibeeramu bizibu. Baga butadaganya tebuzza nvuma. Bw'obeera ng'otandika obulamu mubaamu challenges ez'enjawulo, but mu kutambula waliwo oluusi bw'otukolera ensobi ng'otandulula ekigere. Mu buto tukimanyi nti omwana bw'atandika okutambula tulina emitendera gye tukola. Omwana bw'azza omukono emabega tulina emitendera gye tukola. Omwana bw'avaako vaginite ye tulina emitendera gye tukola. Naye ennaku zino abantu twabisuulayo gwa naggamba tetubiteekako birowoozo. Omwana omuwala bw'afuna omusajja manyi ennaku ze tukyafumbirwa ziri ennono ze twagendangamu. Ennaku zino tufumbirwa mukwano gwange yaleese omusajja nange kaŋŋende nfune. Tufumbirwa challenge kaŋŋende mu challenging kubanga naye alina nange kaŋŋende nkole ki nfune. Ne weerabira nti oli ebbanga lyamaze ng'alina omuntu we, olw'okuba oyagala ku challenginga tojja kumanya bayise mu biki gwe nojja n'oyingira mu kintu ky'okola ki ky'otomanyi. So abakyala kino kibeere ekyokuyiga nti buli musajja yenna alina ebizibu ebibye. Nammwe abakyala mulina ebizibu ebyammwe. Siri sure nti akatambi ka Sasha Brighton, kuba Sasha Brighton y'omuwala wange akimanyi, era bw'ebanga eno embeera ye yemutuuseeko manyi mu bbanga ttono ajja kunnoonya ajje tubyogeremu. Before nga tonnaba kufulumya kintu kyonna kya busungu, manyi abakyala bakolera mu busungu ebiseera ebisinga. Nga gwe omuntu weebuuzizzaako, ekyokubiri ky'ogenda okukola okirowoozezzaako, kubanga mu bufumbo oba mu relationship mulimu challenges nnyingi nnyo, okitegeera. Naye challenge kasita zitandika okubanga zikususseeko obungi, simanyi oba yafunye abantu abamu advise nze nga akola ODA, oba yagikoze ng'alinako gwagisharingira, oba oli ye yagifulumiza, oba ye ng'omuntu nga ayita mu mbeera efaanaganako bweti. Ebizibu bingi tubikkiriza ennaku zino by the way, era abakyala mulina okuba abagumiikiriza nti ekonome si nnungi. Ojja genda okulaba nga oli omwami abadde asasulira mu budde ekifo w'okolera, w'osula, by'okozesa, nga ku mulundi guno adileyinzeemu. Omukyala atabe na bugumiikiriza ajja kulowooza nti omwami akoze eki, andeseewo, oba omwami obuvunaanyizibwa bwange abunzigyeko. Naye ng'oluusi omwami akasente tekakola ki, tekaliiwo. Neera nti ekonome eri wansi, abakyala tubeere n'okwegendereza okw'amaanyi ennyo mu biki by'ogenda okufulumya. Simanyi mukoddomi wange, omutabani wange ow'omwana oyo ow'obuwala, naye ensonga eno yandibadde agikwata mangu. Ate nammwe abaana abawala era kibeere ekyokuyiga nti bw'obeera oteekateeka obufumbo, omanyi okwekomitinga noga nti kati ŋŋenda mu bufumbo kintu kinene. Kyova olaba abazadde bakubuuza feno gye tutuuza abaana abalenzi nga bagenda mu bufumbo n'abawala, tukubuuza okkiriza ogenda kufumbirwa omusajja ono nti ye, okkiriza nti ogenda kufumbira omusajja ono mu bulungi ne mu bubi n'ogamba nti ye. Era ne bwe munaba mugenze oba kati nga ate muwala wange Sasha Brighton mumanyi nti tulina enzikiriza y'emu ey'Obuyisiraamu, nti wateekeddwa okubaawo ebibuuzo byebaganda gye bakusibirira nga babawoowa. Bwe muba muli bawoowe, ekyo kisuubirwa. Tiwogera mu bufumbo obwa zina, ezo challenges zibaawo. Oba olina okutambula mu bufumbo butuufu, abakyala bye tubagamba nti kawundo kakubye eddirisa ono mulungi, naye bw'atuuka mu maaso eyo azitowa. Oba oli awo muwala wange Sasha Brighton teyanditadde eddoboozi lino bw'abanga yakikola mu butuufu. Baffe mu bufumbo tukuwa abantu 10 bosookedde osooka okwebuuzaako nga tonnafulumya kintu kyonna abalina. Gweomuwala ali eyo yafumbirwa olina abantu 10 bosooka okubuulira mu nsonga zo nga tonnazifulumya, kubanga abantu 10 tebasobola kwemererwa kukuyamba. Kyovola nti
obufumbo bubeera nga butukuvu oba obufumbo bubeera nga butuufu oba obanga wafumbirwa nga tofumbiddwa lwa bigendererwa bya muntu kubanga mulimu abantu abasinga obungi abasajja abalina ku ssente babonaabona n'omukwano mulwakuba mukimanyi nti nno abasajja balina ssente mugane musanga nti omusajja akwana nnyo akwana oli akwana n'oli kituufu abasajja balina ku ssente abasajja abakozi babonaabona nnyo n'omukwano lwaki nti buli muwala ajja n'ebigendererwa bwe mu bulamu bwe wabula wabaawo obubeezi kantu kalipo ne kajja ne kamukwata oluusi n'afuna olubuto oluusi n'ojja n'omukyusa timing ababadde ku bigere n'omuwa entambula oluusi n'omukyusa timing babadde mu nju ya dabolumu n'omuwa ennamba ekyo kyokka n'aga nti kanfumbire kati n'afumbira either lwa mmotoka oba lwa nnyumba gy'omutaddemu oba lwa mbeera ya bulamu gy'okyusizza naye nga tafumbiddwa nti akwagala tudda ku sayidi neyaffe abaami kyandibadde kirungi omukyala n'omwegombako ebitundu 65 ku 100 ogenda muteeka ewaka naye ennaku zino abaami ffenna abakyala tubeegombako ebitundu 2 ku 100 ennaku zino olwokuba nti twajjirwa emitimbagano tulina tiktok ezo omwana najja nakola challenge ku tiktok nanyeenya akabina bulungi nnyo omusajja naga nti ono nteeka omumufunamu omusajja nabanga agenze lwakabina kaki kokka oluusi najja ku tiktok nanyeenya ekiwata abaana bawala mubiraba ku social media okumbula olulimi nga butambula olinaga nti wakinyenyereza bw'ati ng'ali mu ngoye kitegeeza ate bwe naamwambula kijja kuyitirira omusajja n'amutwala lwa kunyeenya kiwato so kati tulaba nti relationship zetulimu love zetugwamu tetuzigwamu lwa bigeza maka tuzigwamu lwa bugendererwa obutono ennyo bawalabo abayimbi mikwano gyo abamu mikwano gyo nnyo abamu baali ku mikwano gyo lwaki tebawangaalya watudde byebiri byenyodde nti abasinga obungi ajja nga tannatuuka kubeera mufumbo naye olw'embeera n'ebintuntu ebijja bigwawo ne bajja ne babeera nga bagenda mu mbeera ey'okuba nti kambeere ne gundi olwa kino bwe kiggwawo of course n'omukwano gubeera gumenyese nze by the way era nabaga nti ngenda kukola ka tusabe omwaka ogujja oba guno nga tegunnaggwako ngenda kukola enteekateeka tugenda kukola ekyandibadde nga ekisaakaati